ekyo muganda wange owekitiibwa. Fatimatu Zahra alayha salam Katonda yamutukuza mu Quran Suratul Ahzab aya 33 era n'amufuula sayyidatu nisa'il alamin min al-awwalin wal akhirin, n'amufuula senkaggale w'abakyala bonna mu jjana. Nolwekyo tumwekwateko abeere nga atuwolereza owa Allahu subhanahu wa ta'ala kye tuyita tawassul. Twagamba nti tawassul ekkirizibwa mu Suratul al-Munafiqun aya ey'okutaano y'omukaaga. Katonda yagamba abasahaba bamu nga beesobezza bagende wa Nabi Muhammad abeere nga abasabira baagaana. Waraaitahum yasudduna wahum mustakbirun, bamukubanga mugongo nabbi ate nga bajudde takabburu, nfuna bulungi. Katonda n'afundikira nga agambye nti lan yaghfira Allah, Katonda n'afundikira nga agambye nti lan yaghfira Allah lahum, kaba tagenda kubeera nga akola ki, abasaasira abaddira, because beeteekamu takabburu ne bagaana okwegayirira Katonda nga bayitidde mu Nabi Muhammad. Nolwekyo Fatimatu Zahra tubeere nga tumwekwatako, tukole tawassul, tusabe edduwa zaffe nga tugamba Katonda olw'ekitiibwa kya Fatimatu Zahra beera ng'okola ki, otuddiramu. Era Fatimatu Zahra Katonda yamutonda n'amulonda nga y'omukulu w'ejjana, ekyo kimanyikiddwa. N'abaana be bazaala olw'empisa ze ennungi ze yalina yabafuula abakulembeze bajjana. Imaamu Hassan wal Hussein al-Hassan wal Hussein sayyidai shababi ahli al-janna, bebakulembeze babavubuka bonna mu jjana. Twagamba eri hadisi egamba nti Khalifa Abubakar ne Umar bebakulembeze babazeeyi mu jjana. Tugamba nedda, mu jjana mugenda kubeeramu bavubuka bokka nga bwe tulaba mu Suratul Waqi'a aya 17.